nga 5 ogw'ekkumi 2025 ekitongole kiddukanya ekibuga Kampala Capital City Authority lwe kitegese okujaguza ebikujjuko bya Kampala City Festival 2025. Okusinziira ku Beron Kigenyi amyuka nankulu wa KCCA, enguudo ezimu za kuggalwa okulaba nga bannakampala banyumirwa ebikujjuko bino. Ejjatandikira ku Chabwe Road mu wakati wa Chabwe Road ne Uganda Road, awo abangi bamanyinga ku Watoto, tukire ku Kampala Road, tumutambule yenna tumaleko tujje ku Jinja Road, tugende ku Airtel roundabout, awo tulinye ku Wampewo Avenue, tugende e Kololo. Ono era ategeezezza nga Kampala yonna bwegenda okufuuka akatale buli muntu waali yenogere ku nnusu awatali amutaataganya. Byonna ebyo weetaaga okugula n'okufuna ebikusanyusa obisanga mu Kampala ku lunaku olwo. Bijja kuba bya ttunzi, bijja kuba bya ssanyu. Okusinziira ku Hajati Sharifa Buzeki, batunuulidde okuddiza abantu abawangaalira mu kibuga Kampala. Bonna abatuwadde sponsorship nga Dr. Hamchigundu ono balina gye baagaliza bannakampala. N'olw'ensonga eyo twasalawo ne tubanga ku ebyo baagaliza bannakampala tubikole nga olunaku lwennyini terunnatuuka bannaffe abalina okukozesa saavisi ezo basobole okuganyirwamu. Ono ategeezezza ng'olunaku mulindwa terunnatuuka bakukola enteekateeka ez'enjawulo omuli okusembeza obujjanjabi eri abantu mu magombolola gonna aga Kampala. Agasseeko nti era bakukola bulungi bwansi n'ekigendererwa ky'okusomesa abantu omugaso oguli mu kukuuma ekibuga nga kiyonjo. Basaba mujje tulonde obuntuntu bwe musuula mu kibuga, obuveera, ebipapula, obucupa, kuba obwo bwekuŋŋaanya ne budda mu myala girife gye tulaga. Abaana nabo tebalekeddwa mabega mu nteekateeka eno. Abaana tubategekedde mubaleete bategere ekibuga kyabwe bakimanye nga bato basobole okuba nga bakikuuma. Era ku lunaku luno tekusuubirwa kubaako mmotoka yonna egenda kukkirizibwa kujja mu kibuga wakati. Enguudo ezeetoolodde ekifo ekyo tugenda kuba nga tuziyiza emmotoka okuziyingiramu, tusobozese bannakampala okuzitambuliramu oba abanaasobola okujja n'obugaali bwabwe okuvugirako ki obugaali. Hamis Kigundu y'omu ku bawomye omutwe mu nteekateeka eno n'ensimbi obukadde 200. Ono era akubiriza banne abalina bizinesi ez'enjawulo mu Kampala okumwegattako okulaba nga baddiza ku bannakibuga. Ffe ba business people n'abalina properties mu kibuga ffe abawangaala mu kibuga kitegeeza buvunaanyizibwa bwaffe okukwatira wamu ne bakama baffe bano abatukulembera okulaba nga babeerawo activities nga zino ze bategese tubeera part in whatever way. It can be financially, it can be practical. Ekibuga Kampala kyasembayo kuba n'ebikujjuko bino mu mwaka gwa 2019 ebiseera ebyo nga Jennifer Musi yakyali nankulu wa Kampala.